naye yakuteka video kano polisi ya Kashenshero n'ekukwatako owedde sokola okulabisa Museveni. Eno polisi ya General Kahindo Safire Kashenshero police station tiwali musirikale nobwe baba motoka tiwala asobola kugiwonya nze mbabulira alale Kashenshero Mitoma district nyingi demo office afande afande serikali ya tiwaini nandai abantu bayire bizibu bali weeru naye nga tiwala sobola yadde. Internal affairs, wake up. Ebyabatemula abantu, ebyababba abantu, ebyababuzawo abantu, ebisoko biteke ku bbali. Kati soko jowulirize. Amawulire agakagwawo ge tulina essaawa zino. Lawyer wa Anita Annette Amongo akakasiddwa nti ono yawambibwa. Basi Anita Annette Amongo eyali speaker wa parliament ya ggwanga lya Uganda yasembayo okutwitinga ng'ayozayoza speaker omupya eyali alondeddwa Jacob Oboth mpaka kati taddanga mukuwulirwako amawulire gamaze okubeera nga gafuluma mbono yawambibwa. Bino bipya kati wuliriza kooti enkulu munda mu ggwanga erya Uganda kaweddemu. Kooti enkulu esinga kooti zonna kimaze okubeera nga kikakasibwa nti nayo essaawa yonna yandigibwawo. Bino nga bitambula bwe biti Buganda egudde mu lukwe ebyokusosola ogenda kwewuunya ensi. Abanyarwanda ampuliriza byonna bitiisa butiisa. Rwejema Rwakahindi bonna balina mu mboozi eno ey'olunaku olwaleero gye tuwolekedde ampuliriza. Olukwe kubawambibwa okuttibwa byongedde okulanda. Abawambibwa okuva 2021 nga Mwami Kyagulanyi yakayingira mu byobufuzi by'eggwanga ebya Uganda ng'alangiridde okuvuganya General Kaguta Museveni. Kaakati nno okuwambibwa, okusibwa, okutulugunyizibwa, bepona abamu okuttibwa byonna ogenda biwulira olunaku lwaleero. Kaakati nno mu mbeera y'emu ampuliriza ebipya byongedde okuzuuka. Mujjukira ba members of parliament abaagwa abaaliyo ne bagwa ne baddayo mu parliament basabe emirimu oba bawagwa kirina oba gwa kusimuula ngatto oba gwa kulondalonda bisaaniiko. Kaakati nno Mathias Mpuga Nsamba akiguddeko. Mathias Mpuga Nsamba owekitiibwa ono akiguddeko. Nkugambye waliwo ababaka munda mu parliament eggwanga erya Uganda abeesimbawo ne baggwa naye ng'oledde baali gye bali luli. Kaakati bano baddayo ne bakuba amaviivi nga basaba baweebwe emirimu emirala egy'okukola omwo mu parliament naye nga si babaka. Kaakati mpuliza bulungi ampuliza nze Eke Master emabega w'omuzindalo. Hajati Nakalemba omusomi w'edduwa gwe ntambula naye. Hajati Nakalemba omusomi w'edduwa kugambye dukaze Munambiro agenda akusomere edduwa embeera ekutererere ebyo byakwata edda bite. Era ompya nja kusaba osubscribing ku mukutu gwaffe ogwa AKTV Media Uganda olwo buli ekigwawo oleme kubeera nga okisuba bye twolekedde olwaleero biyitirivu nnyo wabula nga sinakutuuseyo ekiri munda mu ggwanga erya Uganda. Ebbanja byongedde okutiisa, okwewola biranze, budgeti byonna bitiisa. Nkomawo. Uganda ebanjibwa approximately 130 trillion. Uganda bagibanja 130 trillions. Kakati bannayuganda bali miliyoni 5 50 millions. Ekitegeeza bwo dividinga buli munnayuganda bamubanja emiliyoni 2.6. Buli munnayuganda gwe nange wadde Uganda ebanjibwa trillion 13 tejja sobola zisasula zonna mulundi gumu. Era nga bwe nkugambye nti obanjibwa miliyoni 2.6 nawe ngolaba kinene. Government egenda kwatako trillion 33 n'obutundutundu buna. Zino trillion z'ensimbi zegenda osasula kuli n'ebbanja erye trillion 13. Ekitegeeza nti this financial year togenda sasula miliyoni 2.6 bakusaliddeko. Mu kifo ky'okusasula ebbanja lino lyonna eribanjibwa Uganda, gavumenti egenda sasulako trillion 33. Ekitegeeza ku bantu miliyoni 5 abali mu Uganda, buli omu ajja kuba yeetaagisa okusasulayo emitwalo 66 at least ko zino ntonoko. Now, waliwo abagamba
tetujja kuzisasula banazinsika mu nsawo tetugenda kukayanya ono omukulu ajja zikujjako lwampaka oyagala toyagala so bwona agenda okugula seminti nga bongeddemu akantu omukulu ono yagenda otwala sente ezo tulyoke tusasule ebbanja okitegedde 80% of the budget is going to be funded domestically kituyita domestic funding mwabasoma economics mukimanyi domestic funding kitegeeza sente ziva mu bannayuganda zinaba zifiseewo zive mu external funding. Budget ya Uganda eri mu trillion 84.4 trillion yeno budget. So budget etegeeza sente ze twetaaga okuddukanya Uganda. Buno bwa sente ku muntu nga Elon Musk. Elon Musk obugagga bwe buli mu 1.1 trillion US dollars. Fe tunoonya 84 trillion Ugandan shillings. Elon Musk alina 1.1 US trillion dollars. So he's a trillionaire. He's the only trillionaire. Kakati buno bwa sente ku ye. That's why abazungu nabo tulina bakwata obulungi. Wanga percent ze tunoonya ate ye oli aziinanga muntu omu. Kino kyembadde ngamba. Government esazeewo okujjako trillion 33.4 ku zino sente government zeenoonya zino government teziina binebe nabe tuwogera this is projected planning tewali government kyeyina government bwemala okufuna trillion 84 egenda kujjako trillion 33 esasule ebbanja so this is like 40%. So ebitundu 4 ku buli 100 ku sente government zeyeetaaga mu national budget egenda sasula amabanja gawedde trillion 12 zigenda sasula interest gegaba amagoba. So trillion 12 zigenda sasula magoba agali mu bbanja nga tetunnakwata ku bbanja oba munfuna omuntu bwakuwola emitwalo 5 n'agamba nti ojja kunnyongeramu 5 kati gwe n'otuuka essaawa z'olina okumuddiza sente naye ng'olinako 5 kati kye tuliko wano. So tetugenda ku trillion 12 tezigenda sasula bbanja trillion 12 zigenda sasula magoba agali mu bbanja oba munfuna. Government egenda kuddamu yeewole trillion 11 ku bannansi kyetuta domestic borrowing. Ebbanja kiba tulikendezeza kusima ba mukiraba. Bwe tumala okusasula amagoba agali mu bbanja trillion 12 tugenda kwewola trillion 11 okuva mu bannayuganda mu kyetuyita domestic borrowing oba internal borrowing. Ebbanja lisobole okukenderako. Tugenda kwewola tusobole okusasula ebbanja. Twewoze trillion tusasule trillion okategedde Uganda okusasula amabanja gebanjibwa ate ina kusooka kwewola kati otegedde nti Uganda ebbanja erigitudde mu bulago oba mu kifuba teririsasula bwe yewolako ebweru w'eggwanga ng'eddamu yewola munda mu ggwanga ng'esasula bali nga bano basigala bagibanja. Munnayuganda wenna gy'oli kwata omukono ogwegeke ettama lyo bitolekedde ogenda kubeera nga otya ensi. Jjukira nti waliwo ssente ezamaze edda okuyisibwa ezigenda okubeera nga zeewolebwa gavumenti y'eggwanga erya Uganda wabula zino ezigenda okwewolebwa zimaze okubeera nga zitiisa bannansi kubanga bwino bwafulumye bye zigenda okukola. Jjukira bano bategeezezza nti gwe omulimi kaakati bakulowoozezzaako nnyo era gwe ali ku mwanjo era Uganda esazeewo yeewole trillion ne trillions empitirivu okulaba ng'omulimi ova mu bwavu oyagala tulakita oyagala kwewola oyagala nsigo oli mulimi kaakati nno ensimbi zino ez'okwekulaakulanya mu by'obulimi ampuliriza bitiisa. Kikakasiddwa nti ssente zino si zammwe bannayuganda wabula azeewola yatandika dda n'okuzifuna dda ntegeeza ki nti ssente zino batandika dda okuziggyayo okuziwa omuntu gwe wootegedde nti bagenda kuzeewola nga gwe bagenda okuziwa batandika dda okubeera nga bazimuwa. Omanyi gwe baaziwa ate muzungu ali mu ggwanga erya Bungereza kaakati olwo nga bamwegalira atajje munda mu ggwanga erya Uganda ate azisigemu. Okategedde oba tokategedde nti beewoze ensimbi bwe bamala okwewola ensimbi ne baziwa omuzungu e Bungereza omuzungu ne bamwegalira nti jangu ozisiga e Uganda nga kitegeeza nti bano beewolera omuntu oba oliawo ate nadde n'ekikumi kaakati bajja Uganda atandika okukola ng'ensimbi z'akoleramu kitegeeza zaabwe olwo ono aba investor oba taba investor kugambye olwaliro byonna byewunyisa bwewunyisa ggwanga lya Uganda ebiri ku bikukujjo kaakati buli kimu kitambula kidda mabega gwe kyolowooza nti kyekituufu kibeera kikyamu kyennyini ate ekikyamu ne kibeera nga kyekituufu. Olunaku olwaliro njagala osooka owulirize ku bwino ono
oyinza okugamba nti AKTV Media Uganda AK Master Kawandula bigambo Apromax aleta propaganda n'asiga enziro gavumenti y'eggwanga erya Uganda. Kati njagala otulokalire clip kano katono nnyo saga tukawanvu yenyo katini nnyo akabeti namboze honorable nkomewo. Nefe tumanyi factory ye kapeka yani nguya mu China tontema kakule kibonge chanini jana walionge ya misitu ni baba semu toka peka masulita abana wa Museveni tuli boji baba kibonge chanini sente zino tuzewola tusobola okugula pano solar panels ezikolebwa ekapeka investor ali ekapeka ngobatuloza twewolera balimi batemanyi nti obwetaavu bw'abalimi nyabo kitange kayonge yebasenkowe lumula mirembe daddi zembali we bafunye obwetaavu webale kumperera batemanyi nti nno bafunye obwetaavu nkiddemu ekyaguziza ekitwewoza. Reference is made to my letter dated 26 October 2018 where I directed your ministries to work with Nexus Green Limited to secure funding from UK Export Finance to purchase 3,000 solar powered irrigation pumps from the company to enable it set up a factory in Uganda. Tugenda genda eri jeri tujiguleko sente ze tunajigulako mbweri okena ye ekolere wano kigamba nti ejja kutuguzanga emaze kutuuka wano egenda tuguze ekyali eri efune sente ezigireeta wano okukolawo factory simanyi obitegeera. I recently met the directors of Nexus Green Limited who briefed me on the progress of the project, particularly the ongoing implementation of the first phase. Zino tuzewola gwakubiri company twagiwadda wamma otuli mu 2018 which when completed will cover 687 sites, hence increasing agricultural production or The group also informed me that the construction of the solar assembly plant in Kapeka had started and expected to be completed by the end 2020. Nti group eno ya Mugambi Nexus mumunange fe yefe bano bagamba kampuni y'abazungu mbu yazimba dda factory ya Kapeka. Kakati nno bino ngomaze okubiwulira ngomaze obitegeera ebya Uganda oseka bw'okaaba otwatandikire na kutegeezezza nti bana Uganda abazze nga babulawo abazze nga babuzibwawo bangi na guno gwaka tebamanyikiddwako mayitire wabula nga abamu balabako nga boogerwako mu parliament amanya gaabwe nga bwe bamanyikiddwa nti be bawambibwa gavumenti mu bifo ebimu olw'emisango gye baali bazizza bino nga byatulwa omukyala Robina Nabbanja Musafiri nga ye Prime Minister wa ggwanga lya Uganda yalondebwa mu kisanja ekyokubiri ekya General Kaguta Museveni. Kakati n'owuliriza omukyalo n'amala okubeera nga annyonnyola ensi nti abamu be munoonya ffe tubayina twabawambira Gindi olw'ensonga zino wayitawo akaseera mpaawo kaaga ono yakakasa ensi nti abantu bano baawambibwa ate n'abeegaana wabula nga n'abalala bangi abavundira mu makomera. Kakati nno bano nga bawambibwa buwambibwa wabula nga abantu baabwe baasalawo ne bakaka ekkooti. Kati wano wulirizawo nnyo ekkooti eya Uganda eyise ekiragiro bano baleetebwe mu bunnambiro oba balamu oba bafu era ensi etegeere bano ki ekibavunaanibwa era ebiseera ebyo emyaka 5 egiwedde abadde General Kahinda Otafiire Civiliano ono yabadde akwasaganya poliisi munda mu ggwanga erya Uganda ng'eri wansi we mu minisitule ye eya Internal Affairs. Kaakati nnono abantu bangi abasabiddwa okuleetebwa oba bafu oba balamu naye nga nkutegeeza ebigambo bino tebaddangamu kulabwako yadde okubako ekyomulubaale era ku bantu 10 abaali bagambiddwa kooti nti ebaleeta oba balamu oba bafu tuyinza okuba ekinene nnyo twafunako abantu nga 15 ng'ekinanamu bano bonna bakyabuze wabula ng'abamu abavayo mu zi safe houses abava mu bifo ebikusifu ebyabasajja basibira mu bbwa bagamba babasangayo. Kati ku nsonga zino kikakasiddwa nti ekkooti yandibiranga egenda kusaanawo kusangulwawo mu Uganda nga amagye gakola enti erabiddwako nga yeegaana abantu beba ebuzizaawo wabula ate oluvannyuma ne kizuuka
nti ye balina katono bisinga okumboze. Ebbaluwa eno NTV gyerabyeko ng'eriko stampu ya ofiisi ya ministry evunaanyizibwa ku ssemateeka n'obwenkanya ng'egiragira yo n'ebitongole ebirala ebikwatibwako okuli amagye ga UPDF, omuduumizi waago aduumira poliisi, minisita w'ensonga z'omunda ssaako ne ssaabawolereza wa gavumenti okweyanjula eri kkooti ku nsonga z'omusajja Amos Lwangomani eyali abuziddwawo abateeberezebwa okuba ab'ebyokwerinda wabula ng'amayitire ge tegamanyiddwa. Omusango gwali gwakuulirwa ng'ennaku z'omwezi 17 omwezi ogwokusatu omwaka 2026 era oludda lwa gavumenti olwali luwaabiddwa nga kuliko ne minisitule y'ensonga z'omunda eyali ekulemberwa General Kahindo Tafiire nga wa luganda lwa Lwangomani eyali awenjezebwa lwegaana nga bwe lutalina muntu ono mu bifo byonna ebisibirwamu abantu wabula omulamuzi n'akatyemula mu nsala ye n'alagira gavumenti n'ebitongole byayo ebikwatibwako okuleeta omusajja ono oba mulamu oba mufu. Bano okuwaba omusango guno besigama mu tteeka li habeas corpus. When people of my size, height and weight disappear without trace, that's a problem. Families are now beginning to call on us to give them bodies to borrow. We who fought Idi Amin for the very reason? Excuse me. Buli kimu kyetusobedde, buli kimu kirisitaaka, buli kyetugezaako kigaana, tetumanyi kyakukola. Bugenzo okutuuka olwaliro nga gavumenti tevangamu wadde akanyego nga n'abooluganda lwa Lwangomani tebaddangamu kumulaba nga kati kumpi gukunukiriza kwera mwaka mulamba bukyabuzibwawo. Onwe kyetuwulira abavaayo be batugamba twamuleseeyo ali bubi mulwadde. Nagezaako okugenda mu kkooti nenkola habeas corpus naye era habeas corpus teyatuyamba because balulinga nga bagamba bamuleete mu kkooti oba mufu oba mulamu. These people did not respond. Claire Atekateeka mukyala wa Lwangomani agamba nti bonga family betegefu okuziika omuntu waabwe singa gavumenti aba yamufiira mu ngalo. Tusaba gavumenti omukulembeze w'eggwanga CDF tubeegayiridde kkooti tumanye kiki yakola ne lwaki atelekeddwa. Bw'aba ng'omuntu waffe yabalemerera nga mufu bamutuwe ffe nga famire tutwale mayiti yaffe tugiziike tumanye nti omuntu waffe yafa. Kyokka kyategerekeka ng'omusajja ono bwali mu mikono gy'ab'ebyokwerinda oluvannyuma lw'Abannakenya ababiri Nicholas Oyo ne Bob Njagi okuvayo ne bategeeza ng'omusajja ono bwe baamulabako nabo bwe baali bakwatiddwa mu ngeri etaategerekeka. Bino babyogerera mu kibuga Nairobi ekya Kenya nga gavumenti ya kuno ebatadde oluvannyuma lw'ennaku ezisukka 30 ng'ebakumira mu kifo ekyekusifu. I left him in the cell and he asked me, Bob, nga bakyali mu buwambe ababiri bano n'ab'ebitongole bya gavumenti byabeegaana okutuusa omukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni kennyini bwe yavaayo n'ategeeza nga bano bwe baali mu mikono gyabwe era nga baali bakumirwa mu kifo kye yayita Firigi oluvannyuma lw'okukwatibwa ku byekuusa ku kwagala okutabangula eggwanga. They were working with the Kyagulanyi's group. That they are experts in riots. Of course, with our very good intelligence system, we picked them up. And they have been in the fridge for some days. Speaker wa KCCA John Mary Sebufu naye yayogera ku musajja ono Lwangomani mu mboozi y'akafubo gye twafuna naye ng'amaze okuyimbulwa oluvannyuma lw'ennaku ezisukka 30 ng'ali mu mikono gy'ab'ebyokwerinda. Amosi asana ateewe oba bamutwale mu kkooti. Kitegerekese nti Amos Lwangomani si ye yekka etteeka lya habeas corpus bwe litannaba kuyamba. Teri order neemu ya habeas corpus gye baali barespectinze ate tubadde tufunye nyingi nnyo kati nga kuva 2021 up to now zibadde nyingi tutaddeyo almost over 100 cases abantu bafa babuzibwawo n'ebirala bwe bityo. Naye ekibeerawo nti kkooti ne bweragira ndono omuntu mumuleete either tebagenda mumuleeta oba gawegambe bagenda kumutwala mu kkooti endala oba bagenda musuula somewhere. Kubanga jjukira habeas corpus order begamba ono omuntu mumuleete before this court, mumuleete mu kkooti eno ewadde kino ekiragiro. So amazima gali nti tebakyakirespectinga n'akamu. Twagadde okumanya ebikwata ku tteeka lino. Abaakola ssemateeka ey'Ekyenda bwe baatunuulira ebyaliwo ebiseera ebyo n'okulaba nti tetuddayo mabega eri
mu biseera by'okubuzaawo abantu mpanda gaali n'ebirala ne bagifuula a non-derogable right mu article 44 mu bagisibira ne bagamba ne tugisibye tugitaddeko enjegere teri tteeka linajja ddikwatako liri non-derogable ne justice kino kasita yagambye nti state kasita yeegaana tigundi temulina olukwago tumbuzizaawo ffe tetumulina mbuga bikomyawo ate ng'etteeka lino ekigendererwa kyalyo lyali nti lagira ab'ebitongole abo bonna baleeta omuntu oyo dead or alive habeas corpus, a writ of habeas corpus. Corpus is the body. Kiva mu Lulatini, produce the body. Oba mufu oba mulamu, produce the body, habeas corpus. Kati abali mu kisaawe ky'ebyamateeka balaze okutya nti etteeka lino ebitongole bya gavumenti naddala ebyokwerinda n'essiga eddamuzi biringa ebitandise okulinafuya. Judgment ruling ya kinobe government, you cannot squeeze blood out of a stone. Singa state egamba nti affe tetumulina nga ebyo biwedde nga babo bagenda bakumalumbe nti oyo yabola yagenda kinobe kye yagambye. So ekyo kikulaga nti n'ekitongole ekiramuzi kiri mu kkobaana kyatugobyeyo ekitongole ekiramuzi kiringa ekyatugambye nti temudda wano kusaba writ of habeas corpus mugenda omuntu wamwe munoonye nga missing person wababula mukumerumbe damulira bamuwamba 2-2 etugenda mu kooti ne tufuna habeas corpus order mu mwaka gwa 2021 onolunaku olwaleero talabikangako. Okay, n'abalala bangi nnyo 18 betwogerako abasinga twabafunira habeas corpus orders kubanga obukakafu waliwo nti seti yabatwala. Naye kakati kyola waliwo collusion nti ekitongole kiramuzi kyagala kuwuliriza wano bagamba ki. Okay, bagamba omuntu tetumuyina nawo ne basiba emikono ne basigalawo nga tebalina kye bakozeeko. So ekitongole kiramuzi tekiraze courage, tekivuddeeyo okukozesa obuvunaanyizibwa bwakyo n'obuyinza bwakyo bwe kirina mu ssemateeka. Balabudde nti bwe watabawo kikyuka etteeka lino lyolekedde okujjongololwa mu ngeri engenderere ate nga lye lyokka erisobola okutaasa abatulugunyizibwa enfuga etagoberera mateeka. Habeas corpus orders zaali badde ziweebwa priority nga bw'onyifayiringa olunaku olwaleero enkya mugiwuliriza. Okay, naye kati tuteeka habeas corpus order application nemala omwezi mulamba nga bagamba tebanagifixinga tebanafuna mulamuzi gwe bagiwa okugiwuliriza. How can that be possible? Oyo mupya omulamba n'abulawo n'okutuusa olwa naye nga wali Anita Amonga akyali n'amaanyi ng'omupya oyo bamusole nga tasuubira nti biyinza omutuukako. Naye ebintu byefudde mu kaseera mpaawo wekaaga n'akataayi tekasaze enju kubo nga babakyukidde ne babuzibwawo. Ye Anita Amonga gwe twogera kaani yamulabyeko tumanyiwa ne gyali yinza okuba naye nga tamanyikiddwa mbeera gyalimu keyazzemu kulibwako ndowooza katwiti keyataddeyo nagamba bannange both mwagaliza mirembe naye ebirala byonna tutumanya Anita Amonga gyali. Yinza okuba nga ali mu basement naye nga niye anakusabira habeas corpus. So njagala mwegendereze olwaleero yinza okulowooza nti oli ku saidi y'NRM oli safe enkya kigenda kutuuka. Salamu alaikum. Agati Nakalembe omusomi w'edduwa. Bw'oba wenyiye embeera embi yankusomere ku dduwa. Abali ebweru mirimu gigaanye papula zeesibye kino kyekyoto kwensabira omukisa kobe ng'odiriddawa wali okusabira n'ofuna emikisa. Ky'oba olabanga abirira ebinyonyi ebitalina kyakulya naawe atalina mulimu jankusomere ku dduwa ofuna omukisa. Eno ennyanja kwesira buli kimu ekisira ne kiba kikujjudde nekikasuka mu nnyanja nekikunta nekigenda. Nze Agati Nakalembe kambawo ennamba yange yeeno 0525375 temuddeeyo nemwebakira ebizibu mukoye ku nnamba yange eno. Kakati nno waliwo ebigambo ebigenda nga biyitingana era ebigambo bino ng'okusinga byogerebwa abo bennyini abali mu gavumenti eddukanya eggwanga erya Uganda bano nga bali wansi wa General Kaguta Museveni nga boogera nti Abaganda basosoze. Wuliriza nga baga nti Abaganda n'abantu ba NUP basosoze. Twawulyako ne ku General Museveni ng'ategeeza nti wankaki ekigambo wankaki sina kya Luganda. Ffe ng'Abaganda we shall crush as we have been doing or as we have done in the past. Kati wuliriza Abaganda boyita bw'otunuulira Buganda gwe yaweerera yali atwala police by 1931 bali bamuyita Lwahakindi
1933 mwemeka mugumu okay 1931 yes Lwakahindi Buganda ye yamuwera ku ssente zaayo ate era nemwana okuba ekirebe kya poliisi mu Buganda tososola ofuna bulungi 1935 Lwejema Bihago yali avankole naye yajja Munalwanda Lwejema Bihago bamuwa okubanga ye commissioner mu Buganda atwala amasomero 1933 mwemeka Buganda ekolaki esosola ne tutunuulira omuyindi visira munnamubiru muwala w'omuyindi omubereberye mu Buganda yaweebwa okuba member wa parliament mu Buganda ng'akiikira abayindi parliament ya Buganda tetwogera ku Uganda tuli baki basosoze ne tujjanga tutambula mpaka tuze tusembyeyo waneeno 918 sorry 938 ne bayita gwe bayita Sebuuma Bahigale Sebuuma Bahigale erina ly'Abaganda Sebuuma Bahigale Munnalwanda pure ofuna bulungi gwe bakwasa ensako y'okkulira amagye oba empingu mu Buganda 1938 tuli baki basosoze enteekateeka eyo nga nkuwadde amannya ago mu byafaayo mudde musome Buganda mugitegeere House of Common mu Buganda twali twafuuka dda eggwanga nga twava mu kigambo Kabira ne tuyingiza bannaffe awatali busosoze 918 Munalwanda akulembedde okujja mu Buganda bajja wano nga bava Bubirigi tukibategezza ebbanga dde ne batuuka wano ne baweebwa obuyinza era twabaaga ne bagabibwa n'ebifo ku ttaka lya Buganda Gashumba we waafunidde amaanyi okubaako byayogera ebitali munsa ate nga bebireeta obusosoze ne bagamba nti ffe tuwa buki obusosoze ne bakuŋŋaanyizibwa ne baweebwa ebifo nga Ngoma Kabaka naga nti ettaka lyange ne bwe muba balunzi walungi kaakati nno wadde bino byonna biri bwe bityo nga bw'obiwulidde nga bw'obirabye nga bw'obitegedde omusajja amanyikiddwa nga Abedi Bwanika Omugalatiya dokita w'ebisolo ono si dokita w'abantu wabula dokita wa nte dokita wa mbuzi dokita wa ndiga dokita wa bisolo dokita wa mbizzi kati wuliriza ono y'omu ku basajja abali mu kibiina ekya Democratic Front ekikulibwa ow'ekitiibwa Mathias Mpuuga Nsamba era ng'ono abadde mbaka wa parliament wali ennyendo omukungwe wabula ng'ono yakunkumulwa mu kibya saagala weerabire yabuvuddeko bwetyo parliament yasalawo neetegeeza ensi nti buli munnauganda yenna eyali mu parliament nga yaweebwa ebitiibwa ebyo nga byajjirako amamotoka ago nga gajja kukola mirimu gyabwe egyali giweerezebwa mu ofiisi wabula nga abantu bano tebakomawo mu ofiisi gaabwe ng'abantu baababoola nga baabagoba nga baabasosola balina okuzza amamotoka ago mu parliament y'eggwanga erya Uganda ate balabe abantu abalala butya bwe bagabawa kati nga loopu nga leader of opposition yoyo loopu nga ba commissioners n'abantu abalala b'enkizo mu parliament bali bateekeddwa okuzzayo amamotoka nkugambye nti amamotoka ago gaweebwe abantu abalala okusobola okuddukanya ebifo ebyo abantu bano abagudde mwe babeera babadde wabula otukire n'olunaku olwaliro nga mawulire galaga nti omusajja Mathias Mpuuga Nsamba y'omu ku bakyeremye omusajja aga nti konvoyi tajja kugita era bye yanoonyanga ebitiibwa ayagala asigale ng'abisigaza atambule n'effunguwa barabara atambule n'emmotoka eyiye n'emabega nga waliwo emuggalira kakati nno bino byonna wadde bigenda mu maaso akyafuuse kyesirikidde wabulanga ennaku zamaze dde okubeera nga oba oliawo zimusanga kubanga abantu batandise okubeera nga beewera okufa n'obutanyagwa ono alina okuzzayo ebintu bya gavumenti jjukira nti ne Anet Amongo emmotoka ze ezaali zamuwambibwako ezize ku bwezi yali yeegulira zamuddizibwa wabula ezaali zamuweebwa gavumenti okutambuza emirimu gy'obwa sipiika ebyo byonna byamuggyibwako era byaddizibwayo dda wabula okusinza ku musajja ono agamba nti ono balina okuzza ebintu bya gavumenti oba si kyekyo abantu babawe ennaku z'omwezi beekunge bagende bakime ebintu bya gavumenti biddizibweyo bijjibe ku basajja bano jjukira nti abasajja bano bonna ne Ministry of Internal Affairs evunaanyizibwa ku kyokufulumya passport munda mu ggwanga erya Uganda bano yabagambye bakwate passport zino eza diplomatic passport bazizeyo kifuba ddembe jjukira nti abantu bano babadde ne passport nga myufu size ziringa ezaffe zetutambula nazo eza bbulu kati bano mu mbeera yonna balina okukwata passport zino bazizzeeyo abalina eza green bazizzeeyo abalina emmyufu nabo bazizzeeyo kaakati nno okusinza ku Internal Affairs egamba nti bano bonna passport bakyaziremedde
bakyayagala okubeera nga batambulira mu bitiibwa bye batambuliranga mu luli, naye ng'amazima gennyini ebitiibwa ebyo byabaggyibwako dda. Kaakati n'okusinza ku mawulire ge tufuna galaga nti n'abamu ku babaka ba paaliyamenti nga bwe nkutegeezezza abaagwa batandise dda okuddayo mu paaliyamenti, kati ng'ate abantu be balabanga ng'abaawansi ate be basaba be beegayirira babayambeko okubatirayo akabega okufuna emirimu ate mu paaliyamenti, bafuuke bakoze omwo mu paaliyamenti, oba basiimuula madirisa, oba beera, oba bafumba kyayi, oba bateekateeka ntebe, oba bakubamu nfuufu, naye basigale mu paaliyamenti nga tebavuddeemu, baleme kufiirwa kalimu konna, basigale n'akalimu konna konna mu paaliyamenti akanaabeera kazze. Wabula bino byonna wadde weebiri era nga bigenda mu maaso, amawulire ge tufuna okufa ku Teacher Annette Amongo galaga nti amawulire gano omukyalo ono yandibanga ali mu mbeera etali nnungi. Jjukira nti omusajja ono omukyalo ono yali wa butaala nnyo era nga w'amaanyi mangi nnyo, era mu basipiika baali babaddewo ono y'omu kubalaze nti babadde banjawulo nnyo, babadde b'amaanyi nnyo okwetolola eggwanga lyonna. Kaakati nno wenjogerera yandibanga ono mbu okusinza ku looya Alhaji Erias Lukwago agamba ono tebamanyi biki byamutuukako, kubanga okuva luli taddangamu kulabwako, okuva luli taddangamu kuwulizibwako. Yes yatwitinga naye tewali amanyi Twitter handle ye yawambibwa yahaakingibwa nga muntu mulala yagiriko. Gwe lwaki okuva luli taddangamu kubeera nga alabwako, wadde nga gavumenti yavayo nerangirira tegenda kubeera nga emugulako omusango gwonna yali n'akamu n'akatono, baasalawo ne bamuleka olw'okukuma ekitiibwa kye n'ebintu bye ne babimuddiza, naye ng'amawulire okuva olugalaga ontaddangamu kulabwako. Tewali amanyi oba yagenda mu depuration, tewali amanyi oba baamugaana okuddamu okulabikako mu public, tewali amanyi oba yanyiiga oba yakola entondo. Kati nga looya Alhaji Erias Lukwago agamba nti okusinziira ku Amongo nga bwe yali amumanyi n'okwejaaka kwe n'okwagala okweraga n'okwerabisa amala atya ebbanga lino lyonna lyonna ka gavumenti emusonyiye, wabula ng'ono akyafuuse kyesirikidde. Kaakati n'okkuzzayoko ku mulamwa abasajja bagamba nti Mathias Mpuuga Nsamba n'abantu abalala abaagwa abalina diplomatic passport ez'eggwanga erya Uganda baaziremera, kyokka nga ne mu paaliyamenti bali eyo assets za paaliyamenti tebazizzangayo kubeera nga bakola omulimu. Kakati nno njagala osooka olye ebigambo bino bye bimu mu mbeera y'emu. Abantu banyiivu ku musajja Mathias Mpuuga Nsamba. Simanyi lwaki abantu bamuyinako obusungu bwe buti olw'okuba ng'ali ensimbi y'omusolo mu mbeera y'olukujjukujju, olw'enjogera ye, olw'okuba nti wakitiibwa bamukwatibwako nnugu. Kiki? Njagala tugende mu mboozi zino oba mu mboozi eno naawe ombuulire omusajja ono byayogera ddala bituufu, oba alimba ayina mpiiga ayina nnugu, oba kokobereze ku musajja Mathias Mpuuga Nsamba.
ku namba 2 ogiteeka kwoli ku namba emu bali mu namba emu era amanyi mugateeka kwoli wali owuliddeko Kyagulanyi ng'anoonya akalulu n'ayogera ku Munyagwa ku Nandala Mafaabi byonna ebyo bibiri ku Museveni kubanga yakulembedde omupiira yagulina aba NRM ennaku zino mubala kaki nga muyitiridde okuwaana omukulembeze waffe His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu muli mukumwetega mubala bufo mu Uganda empya kyenvudde mutandika okumwetega nga bukyali waliwo yamuwaanye emabega kaawo wa NRM nga bwazimbye abakulembeze abangi mu byobufuzi n'abamenya n'amannya abamu ku Kyagulanyi bazimbye era n'akakasa nti NUP ye political party yokka ezimba abakulembeze ab'ensonga mu ggwanga lya Uganda n'agamba ekyo NRM tekirina yo ereeta mwana wa gundi na meremu mwala wa minister gundi mwala wa minister gundi mwala wa mulwanyi gundi mutani wa mulwanyi gundi NRM kati ekisinga okunoonyesa kiri kimu nti byonna mwana wattu bye mumwogerako mazima meerere era bituufu nnyo nga bwe mubyogera era ebyo byennyini bye mwogera y'ensonga lwaki ffe twasalawo nti gwe tuwagira era gwe tugoberera olw'ebituufu ebyo bye mumwogerako n'amazima ge mumwogerako mmwe bennyini nnyini. Kati wano we neebuuliza amagezi agategeera ebirungi bya Bobi Wine mugalina, amagezi agategeera enkola ye bweri ennungi n'amaanyi ge mugalina. Kati obusiru obubalemesa omumugoberera bwe neebuuza buva ludda wa? Obusiru obubalemesa omumugoberera ku mazima n'ebituufu ebyo byemumwogerako bubava ludda wa? Muzeidani Mulika wennyini bwe yabagambye obwo obusiru bubavaawa obubagaana okugoberera omusajja omutuufu bw'atyo gwe mwogerako ebirungi ebingi bwe bityo kye kibalemesa. Kabanda ayogedde ebintu bingi nnyo ku His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu ebituufu era ebyamazima era n'afuniraga nti amwagala nnyo nga bw'okiwulira kyebudde mbabuza lwakimwetega wabula mu byonna byayogedde njagala oconcentrating ennyo kagambo kano kagambye agambye mu byobufuzi buli bw'obeera nga oli wa oppositioni wuliriza nnyo buli lw'obeera ng'ogamba nti oli wa oppositioni oyina concentratinga kwakulembedde amagezi go gonna by'oyiiya byonna by'oyogera byonna oyina gamalira kwakulembedde. Buli lw'obeera ng'oli wa opposition toteekeddwa ku concentratinga kwali mu kyakubiri kubanga si yalina kyonoonya oyina concentratinga kwakulembedde. Kati nagamba nti ate bw'obanga gwe okulembedde oyina concentratinga kwali mu kyokubiri kubanga yakugoba okusuuza akati. Wano wenjagala okubuuliza mmwe bulijjo abawuddisa bannayuganda abalimba bannayuganda nti muli ba opposition kiki ekibagaana oconcentratinga ku Museveni eyewaŋŋamya mu ntebe gy'ataawangula concentration yammwe yonna ne mugimalira kwali mu kyokubiri. Abaffe munoonya kyakubiri Kyagulanyi kyalimu okuba nti amaanyi gammwe mugamalira ku Kyagulanyi gwe mwogerako gwe muvumirira gwe mwogeraku gwe mukolako propaganda naye ng'ate waliwo eyabba obulwa neyewaŋŋamya mu ntebe akulembedde gwe mulina ofokasingako akugamba bino wa NRM kyetuvuge tubagamba nti tetubangako n'opposition mu Uganda. Ebibadde biyitibwa opposition bulijjo kibadde nga kisenge ebadde nga fence ekuumira Museveni mu buyinza nga bagituuma ekigambo opposition naye nga teri. Ekikulaga ekyo kwe kuba nti fokasi yaabwe bonna bagiteeka ku Kyagulanyi ali mu kyokubiri ne batagiteeka ku Museveni eyewaŋŋamya mu ntebe oba eyeeremeza mu kifo ekisooka. Otegedde akantu ako kati bannayuganda baddemu bakulimbe mbu waliwo opposition endala etali NUP bagikulage oba weeri. Yeno Museveni weebale obadde otukutta obujega Yeno obadde otukutta obujega wuliriza alaba akatambi kano soko oteke ebbali ekibozi ky'Abanyarwanda kasuka ebbali soko kasuka ebbali mpamatu naddala omwana w'Omubuganda omwana wa Buganda gwe gwaba mpamatu Omunyarwanda ogira
Omantala nja kudda wuliriza alaba katambika kenalabye discussion y'Abannarwanda nga bakwotinga ssemateeka kenalabye emboozi y'Abannarwanda nga beesigama mu ssemateeka mu kaseera ke kamu nendaba erisajja Museveni lyeyakukusizza n'ateeka mu office ya Attorney General erisajja Lissamu Mayanja yali erivetize n'alijja ku Ministry ya Land n'alizza ku office ya ku position y'okuba Attorney General atamanyi bintu Attorney General byakola asobola okuba nga yataputa amateeka mu ggwanga yatu Uganda. Wuliriza alaba katambika ngenda kuplayingira bu video clips wa abantu basatu ngenda kuplayingira His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu owekitiibwa Dani Mulika nkuplayingira n'erisajja Liwabbuto Lissamu Mayanja ogenda kakasa nti Museveni alina kyabala ate nga kiri mu giraasi kirabika gwabadde agoberera erisajja Lissamu Mayanja engeri gye badde likyokyamu empologoma ya Buganda ngamba kabaka nga balitadde mu kifo ky'obwa Attorney General ogenda kakasa sokola bu video buno tukomewo naku lwaleero waliyo omwami nga yaweebwa omulimu gw'obwa minisita ensonga emweseza omulimu ogwo kuvoola Ssaabasajja Kabaka ng'ajja n'abasirikale n'ayimirira awo ye Mayanja simanyi obayidirangabi oba mutima nze sijja kugamba nti si Muganda no ekyo mukyejjeemu abeera Muganda munnammwe yennyini lwakuba omululu n'enkwe n'obuteewa kitiibwa biba bimususeeko naye aba munnaffe tulekerawo ogamba nti akati atuliddemu olukwe si Muganda aba Muganda munnammwe naye mukama wange sinaba kuwulira bakungu bavaayo mu criticizinga district eziro Kabaka Mutebi oba ayagala ettaka aligule oba yalisikira okuva ku kitaawe abeere nalyo netondera public land n'oluyita private land oba oyagala state within the state ekyo tukigaanyi kubanga taatawo Muteesa byakola. That is the truth. And my friend, if you don't want the truth, that is the truth. Bw'ogamba Buganda constitution laba mu constitution kiki kyogamba Buganda mu constitution musome constitution zijja kusoma constitution bw'ogambye Buganda kindege mu constitution wali kyo ngamba kikote first of all ndaga mu constitution wali Buganda kyogera kiki bwa kyenkontanye nakyo wali mu constitution article ki kirage so tontomala gayogera Buganda nga tukiraga etteeka ekkulu ye constitution tuyogera outside kiri tunuliro we nare mu manya nti obongo talina kubanga musonyi woko kibagamba nze kanchi proving omukulu mukama waabwe yayima ku radio naga nti bobeera mu parliament kati singaga bwe tutumye achieve bobeera mu parliament ogenda nga omuntu mu Buganda muno ng'akyawagira Museveni oye ebintu bibiri either musiru nnyo oba mubi nnyo. Omuntu mu Buganda muno ng'akyawagira Museveni oye ebintu bibiri either musiru nnyo oba mubi nnyo. Omutambye busoose lye lisajja Lissamu Mayanja oliwulidde bwe lyadressinga omutanda njogera kugwa omwana wa Buganda wano njagala owulirize bulungi ebigambo ebyo lyali libyogera nga li minisita lyataka kati bali wadde nearly office ezimu kuzisinga okuba ennene mu ggwanga lyattu lya Uganda eyo office evunula amateeka oliwulidde mu katambi nga liri ku parliament nga ligamba Buganda kyeki Buganda eriwa mu ssemateeka ku mukono ogwa left Museveni akumuvingira ekiboozi ky'Abannarwanda nga beekwasa ssemateeka mu kaseera ke kamu
bye yakulondedde nga li Anthony General likubuuza Buganda eriwa wano lisajja lyerimu eribadde lichallenginga ownership of land ku Ssaabasajja Kabaka nga likyaliri minisita bali wadde obuvunaanyizibwa litudde mu office esobola okutaputa ebiri wano omwana wa Buganda okyali ku kibuuzi kya Banyagwanda wuliriza alaba katambika ebigambo bya His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu mu bukiripu bw'enkuzanyi nga bagamba omuntu akyawagira Museveni mu Buganda oli bintu bibiri oli mubi nnyo oba oli musiru nnyo ebigambo by'Oweekitiibwa Dani Muliika byakozesa recently wano lwakuba bye byabadde general nationwide nti omuntu akyawagira Museveni amagezi toyina bye byabadde ebigambo bye mpulirizaamu alaba katambika nze General Museveni gwe mmanyi ye musajja akola ebintu bye atambula nga asetinga president aleka ekyokulabirako agenda okukola ekintu ng'amaze okukiba feedinga mu mutwe kamenyemu abaako ekintu kyakola n'asetinga example agenda okukikola ku mulala ng'amaze okubateekateeka obwongo kino nkyogera with authority Museveni yayagala dda wagirako Buganda ettaka mu video clips eziwera essatu Museveni ye kennyini achallenginga ownership ey'ettaka Kabaka lyagamba nti lirye Museveni kennyini mu kaseera ke kamu n'akulondera ekisajja ekimaze emyaka ng'esatu ena nga kityobola Ssaabasajja Kabaka n'akiteeka mu office ya lands mu myaka gye egy'obukadde ng'agenda n'akwerivetingira ekisajja kye kimu n'akiteeka mu office nearly etambulirako ekitabo kino mpuliriza mwana bakatambika naddala gwe omwana wa Buganda bino ngenda kubyogera singa mulaguzi singa mulanzi wabula ng'omuntu eyetegereza Bwana General Kaguta kyabalira Buganda nze nga revolutionary nkyaniriza n'emikono ebiri nze nga yagala enkyukakyuka nkyaniriza n'emikono ebiri wabula gwabadde akyaliisa ebijanjala empiso okuyita mu kisajja kissa mu mayanja sawaaga oba saawa 3:20 ojja kumbuulira tuyinza okuba twolekedde akaseera wogenda okulabira disrespect eri ku Bwakabaka bwa Buganda okuva ewa General Museveni mu myaka gye gino nga takyaswala egisemba gino Museveni mwenna mukimanyi abadde n'ekiruyi n'obusungu ku Bwakabaka bwa Buganda kiri obvious mu bigambo bye kasita yakuteredde ekisajja kissa mu mayanja awo kirina mission gye kirina okuggusa kimukoledde bulungi nnyo omulimu mu kutyobola n'okunafuya Obwakabaka bwa Buganda nga kiminista kya lands yakitadde mu office ya Anthony General onombuulira oluvaawo nga mugamba Kyagulanyi teyabagamba ne ku mulundi guno omuntu wa Buganda olikaba wekka omwana wa Nambi yabalabula yabagamba abaana ba Buganda mmwe n'akikkaatiriza nti abaana ba Buganda mmwe mugenda tuuka akaseera nga mmwe mutayina wa mmwe ebyo ebigambo yabyogera nga ali Luweero ebyo ebigambo yabyogera nga ali Luweero naye mbabuulire ekigenda okujja mu kisanja kino mwesibeeza either munaasituka oba munaasigala mutudde naye njagala okukakasa oyo Samu Mayanja ajja kuggusa omulimu gwe bamuwadde sawaaga